Yes, mbaniza ku Fadi TV jimwasize muri amajyebe jya mutisako engalo esawa ino. Enda kusaba subscribe ngate mpete video nakalike mbane updates buli kasires ku update ngane mutisako bijye bitambula munsi ya Uganda. Kusaliya abantu abenjawulo okwetola ensi ya Uganda kosane bweru wayo mbatumideko abasinza mugwanga lya SA, mugwanga lya Canada, comment sinzaba mugwanga lya Germany, mugwanga lya Belgium, mugwanga lya Saudi Arabia, mugwanga lya Qatar, Jordan, Oman mbatumideko era mbagala nnyo mbebaza kubanga mujje kumirako pagita Fadi TV UG like ngo subscribing ate onyigene kade jiko nako lwegulo omutugo bayita Becky yazikibwa sadiza wali effort poto ninge byo kumuzikira abadde okenkaya nakaya nawo mama yenga kuba masimu agokumukumu nga batabuka tugene ku DNA nibyakakanye azikirwa jagama yazikidwa watufu jadani okuzikibwa kubanga bibantu abamufaako kubanga family ye yaddala oba mama we kosane kitawe omwana no bamusuulawo ira Becky jibamuzise ye wantu abatufu ewokumuzika nwankubadde wabadde byokulemesa lemesa nenga ira byakakanye bigudde butaka Esawa n'abantu banyi bavudeyo nga bagamba nti mama wa Becky yandibadde akwatibwa kusane kitaawe kusane taata w'omwana ne mama bandibadde bakwatibwa kubanga omwana bamulaga jali okumala ebbanga kuno kuba kulinyirira ddembe lya mwana kugamba kuba kulinyirira rights zalina okuba nazo wano mu ggwanga Uganda omwana ono tebamulabira n'ensonga nti yalina obulwadde kiba kimenya mateeka oba olaga jalidde omwana wo omwana nga kuwa muza lwaki oba omusuulawo abantu banyi bavudde nga bagamba nti abantu bano bandibadde basibwa erisaawa zino kimawulya gatambula ku social media kusa ne ku website esinga ez'amawulire abantu bagamba maama wa Becky kusa ne kitaawe bandibadde bakwatibwa poliisi kuba kulinyirira rights za mwana ezimu ku ezo rights ze omwana we yakakanya afudde kale yalifudde nga abadde ne bazadde babaddala ni omwana abadde bamanyi zino gyali nga bamanyi ne wajali omwana n'alwala n'atuka kulinisa ninga tebajadde okumulabako at least ko oba tolina ssente genda omulabeko ko omwana ku kitanda gyali kyokona ku lweggulo ne jjajja w'omwana yalabiddwako TV emu ng'emukolako interview jjajja wa Becky azala maama we ninga ebintu byagamba nti bikwatagana abo bonna abantu bagamba bandibadde bagenda mu kkomera ogwo musango gw'amaanyi nnyo okulaga jjalira omwana ono jjajja yandibadde akwatibwa kuba jjajja alabika amanyiwa maama wa Becky gyali yandibadde ayogera maama wa Becky gyali jjajja w'omwana yadde ayogera ebintu naye nga tebikwatagana owa TV emu ng'amukolako interview nga tebikwatagana nga byonna agatira bigati nga kiraga alimba ng'agamba nti amaze ebbanga bya mwaka gumu nga talaba Becky naye ng'ate ebbanga lyagamba lyonna ono mwami Alan yabadde n'omwana oyo yabadde ne Becky ebbanga lyonna lyagamba agamba nti amaze omwaka gumu nga talaba mwana jjajja bwe yagambye azala maama wa Becky kwegamba ojjije naye yadde yeetaga mu kkomera lwaki balagadde obulamu bw'omwana osanga singa tebalagadde obulamu bwa mwana ono omwana singa mulamu bayinza okuba balwawo okumuteeka ku ddagala nga kyekyaleeta obuzibu abantu abasinga bwe bavuddeyo nga bagamba nti singa baali tebalagajjalira mwana ono Becky teyalifudde kubanga bazadde be baali babeera naye era nga bamumanyi ebbanga eyise Becky yali mulamu nkira ali bulungi ng'era ayikkirira ate n'abamuluma nga weekalikalamu nga kasoma n'okusoma n'olw'ensonga nti baamulagadde okumuteeka obulungi ku ddagala okulikozesa obulungi ate nga baazula nti alina obulwadde kikyaviddeko omwana ono okulabika ng'afa n'okuba nti yalumbibwa TB n'okuba nti yalumbibwa obulwadde bwa TB kale bano abazadde bona taata na maama ne jjajja nnyini beetaga mu kaduuko abantu bannyo bavudde nga bagamba nti beetaga mu kkomera naye ng'essaawa eno tewali amanyibwa gye bali abantu bano maama wa Becky taata w'omwana jjukira wabadde wamawulire gaali gatambula nti maama wa Becky yadde akuba amasimu ag'okumukumu ng'asaba omulambo gw'omwana we kwegamba si byamu naye nga abantu bagambye yandibadde abeera mu kuziika poliisi n'emukaba twala esinga okwemwisa bagamba nti yabaddewo mu kuziika kwegamba biri awo bitewetu naye nga abantu bagamba yandibadde asibwa subscribing